kujja ne parking emmotoka yange ne ngisasula. Ne customer agenda okungulako ekintu naye n'asasula. Oluusi tubadde tufuna bakasitoma ng'ekimuleese agenda kufuna free parking atike n'ebintu bye. Naye customer tutandika omusasuza parking. Kitegeeza tugenda kwongeza ebintu bye tutunda. Nga batugamba tutandika okusasulira parking gye tumaze ebbanga lyonna nga tusasulira parking ey'omunda. Ne batugamba waliwo contract gwe bagiwadde okusasulanga tusasulenga ssente za parking. So jjo twakedde wano nga geeti zaffe bazigadde ne babeerawo abatukiikiridde ogenda okuteesa nabo ne babeera nga batuuse ku kaanya naye ate tugenza okukeera olunaku olwaleero nga tebazzemu ya ne baggalawo geeti zaffe. Tugezaako okunoonya mwami Ssekidde. Mwami Ssekidde nga tayagala tulaba. Batugamba ali mu meeting, batugamba mulwadde ne tugezaako mukubira essimu. Ateekewo appointment tusobole okumu meetinga tulabe ku nsonga yaki ya parking nekitasoboka mpaka olw'eggulo bwe batuganya okuyingira amaduuka.